Aha, tukwaniriza mpula ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne Davos Pampitantambi Kimso number 1 rich boy Maxud Junior twogerera Kenzo aduse mu ggwanga olw'oluvannyuma lw'okukitegera nti oboolyawo yes Bobi Wine yawangula President Museveni nkugambye Kenzo aduse mu ggwanga oluvannyuma lw'okuba nti akitegedde nti oboolyawo Bobi Wine yawangula President Museveni so tabirize bintu kusigala nga bibiri aduse mu ggwanga mpola nkugambye omukutu guli gumu bagwita Uganda mu Kamoli Pampitantambi Kimso omuweereza sirimula Pampitantambi Kimso na Rich Boy Maxud Junior wabula kuba nti otambula naffe wabula kuba nti osubscribinga ngo yasubscribinga tena watandaba kuba nti osubscribinga nga mbake kaseera subscribing mpola tukene mu maaso ffenna mpola mbatumiddeko mwe n'abakyali bange yes mpola mbatumiddeko leero bamenyani ndekaani sina gwe ngenda kumenya linnya mpola webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala webala kuba nti osubscribinga yes Team Kenzo mugamba mutya bakyali bange mbatumiddeko nnyo Gargamel Cell Majority mugamba mutya Team People Power je muli mugamba mutya ne Firebase Army atenga team NRM team Kene Rugaba Muhozi mugamba mutya bakyali bange namwe mbatumiddeko yes team Jose Chameleon mugamba mutya omulodi we Kampala bamuyita Jose Chameleon 2021 mwebale kuba nti mumwagala team Jose Chameleon mbatumiddeko Kensuso team Palaso mugamba mutya tumiddeko Amanda yes Amanda Palaso tumiddeko Saidat Palaso tumiddeko James Studio wa Palaso tumiddeko Isaac Palaso yes team Palaso mwe namba tumiddeko nnyo mpola nigunelabide Jason team Good Music tumiddeko nnyo Blood wange webale kuba nti otambula naffe team Palaso yo namba tumiddeko ba Blood mbagala nnyo yes Ivan Kilo gambo otya kwogala ne Ashraf team Palaso mwe namba tumiddeko gambye mukutu guli gumu Uganda mu Kamoli Pampitantambi Kimso number 1 rich boy Maxud Junior ngenda kusaba ekintu kimu Blood wange genda wansi subscribing nga tusigale nga tutambula ffenna mpola mukulo omwana wa mama kulo nkusaba ekintu kimu subscribing nga tutambule ffenna mpola kulo yes mpola kulo tukutuseeko ebikyagenda mu maaso team Chief General bidde team Bobi Wine abatumidde dda team Palaso nabatumidde dda team Kenzo Radiant Weasel mugamba mutya tukyalinze EP ya Weasel tetumanyi kyagituukako team Radiant Weasel mbatumiddeko menaso Monster Boss Noliaturanga nkutumiddeko ng'oli Dubai Noliaturanga nkutumiddeko bambi mukwano nkutumiddeko nnyo Noliaturanga Promise Kenzo nawe nkutumiddeko bwele kuba nti otambula naffe yes Napoleon Ligas nawe nkutumiddeko team Radiant Weasel byebyo olunaku lwa leero tugenda kutuusaako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo yavaayo n'agamba nti oboolyawo yes President Museveni wawangulwa oba Bobi Wine wafuuka president w'eggwanga mpola tajja kusobola kuba nti abeera mu Uganda era nga yagamba nti engeri y'abaana ba People Power gye balina ejjooga kamanye n'okuba nti bavuma nnyo Bobi Wine bwafuuka popular mu Uganda mu politics yagenda kulinnya ennyonyi ave mu ggwanga agende mu nsi eyebunayira wanono tetumanyi kikyatuukawo between Kenzo and Bobi Wine naye ng'ate Kenzo agamba nti oboolyawo Bobi Wine is a traitor is a liar Bobi Wine musajja mubi nnyo nti Bobi Wine yagala kukwata nsi yaffe agiguze abazungu era Bobi Wine tatuukiridde bla nti yamugwamu nti muli wankwe so nolwekyo Kenzo agamba tasobola kubeera na traitor atasobola kuba nti alina omusajja agenda okutunda Uganda nga Libya wanono aba People Power bamugamba kasajja gw'osaaga bamugamba gwe tomanyi yogerako omusajja goyogerako omusajja is bamuyita nationalistic mpola omusajja ono ye Young Mandela omusajja ono bamutwalanga Martin Luther King Bobi Wine mu Uganda ennaku zino bamutwalanga Luther King yes Martin Luther King yes ow'ettabo bamutwalanga yes Marcus Garvey yes Marcus Garvey abasoma history oyo omusajja mumujjukirako yes Marcus Garvey botunulira mpola Bobi Wine bamutwalanga Kwame Nkrumah yes mpola bwe batyo oyinza okumuyita Milton Obote omulembe guno kugambye
Yes, Bobby Wine bwe bamutwala. Kenzo yagamba nti Bobby Wine bafuuka president w'eggwanga lino tajja kubeera mu ggwanga, bw'afuuka ow'amaanyi mu politics tajja kubeera mu ggwanga, ajja kuvaamu agende gy'agenda mpola mpola. Wano nno twakitegeddeko nti musajja mukulu bwe yakitegedde nti obaolyawo omuvubuka ono atandise okuba nti afuna amaanyi engeri gy'aba nti atambuddeko ebitundu, n'atandika okuba nti ayugumya eggwanga. Aluwa agenzeeyo abikoze, Apache agenzeeyo abikoze, Lila agenzeeyo abikoze, mpola mpola Gulu Town Bobby agenzeyo abikoze, afuna obuwagizi obw'amaanyi kugatta ku ground ne internet. Omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti akola ebyafaayo. Wano nno gavumenti ya President Museveni yavuddeyo n'egamba nti owaye bo batangira abantu covid era tebagenda kuba nkuŋŋaana za bulijjo. Wano nno kyatandise okuba nti kyewaliikiriza abantu abawagira President Museveni era nga Kenzo y'omu ku abo. Kenzo talinze 2021 okutuuka nkiddamu. Kenzo talinze 2021 okutuuka. Twogera musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Msuza yakumyemu oda ogwaka ali outside Uganda nkiddamu. Kenzo tali ku butaka Kampala, atali ku butaka Uganda. Omusajja ono yalinnyemu ennyonyi era nga yatandise okuba nti anoonya obutuuze ewalala. Kenzo agamba nti Bobby Wine si mutuufu wakubeera naye. Kenzo agamba nti Bobby Wine is a traitor, is a liar, si mulungi wakubeera naye. So nolwekyo obaolyawo ayinza okuba nti obaolyawo awangula, obaolyawo amaanyi gafunye mbu tajja kukkiriza banne kuba nti beetaya mu ggwanga, tajja kukkiriza banne kuba nti bafeera abakabi, nti abalonyisa kiro na misana. So nolwekyo ye yasazeewo kuba nti akwatamu ebibye ave mu Uganda ng'obudde bukyali amuleke. Kenzo yavaayo n'agamba nti Bobby Wine yaganye okuba nti ayamba abayimbi banne. Yavaayo n'agamba nti yagaana okuba nti awagira bakyalibe n'okuba nti abawa amaanyi bakamiliyoni baani abasigaddewo naawe abantu abanafunye ensonga lwaki naye yamuvaamu. Era nga Kenzo agamba nti ye tasobola kuba nti awagira muntu munaafuusinga Bobby mpola mpola. Wano nno amagye ga Bobby Wine okugava ku social media gatandika okuba nti gamwambalira, gatandika okuba nti gamuliisa ebisiike, gatandika okuba nti gamukubamu ebituli, gatandika okuba nti gamwogerera, gatandika okuba nti gamuvuma wano ne wali. Era musajja mukulu yamaliriza nga amaziga agakaabye mpola mpola. Yagenda ku live n'atandika okutunyumiza biki byakoledde obusiraamu ne Uganda okutwaliza wamu n'Obuganda, naye ng'ate abawagizi ba Bobby tebaagala kumanyira. Nga musajja mukulu yagambye nti oba bembanga byenkoze temubisimye, bwembanga byenkola temubisima, nange kambavire, nange kankwate ekkubo nfe mu Kampala nfe mu Uganda, kubanga akasajja kano kanatwala entebe ne kafuuka ka president kagenda kunzita, akasajja kano kanakwata entebe ne kafuuka ka president kagenda kunfuukira ekizibu. N'olwekyo kantandika okuba nti nonya oluwendo olulala. Era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Musuza tali mu ggwanga nkugambye, wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Ike Eddie Kenzo, Young Mandela, African Prince, Tourism Ambassador, Dada tali mu ggwanga. Agambye atajja kulinda kasajja kano kuba nti katwala ntebe because akasajja mbuka dictator akawedde emirimu. Agamba nti Bobby dictator awedde emirimu naye ng'ate ngenda kutwala omukisa guno gamba nti yes guno omulembe gw'abavubuka abafuka kuba nti twebeeramu n'okuba nti tweyagala mpola mpola. Weva maki n'abakadde tulina okuba nti tubawa ekitiibwa. Obanga omukadde yasobola okuba nti akutwala mu maaso genda ow'omukadde, bw'obanga omuvubuka gulabyemu potential yes mugenda omuwa akalulu. Buno nno okulonda ebyofuse kuliko myaka, tekuliko tribe, tekuliko as long as omuntu oyo alina obusobozi okusobola okuba nti atwala Uganda mu maaso, omuntu oyo muwa akalu because fenna tukolera Uganda. Uganda is bigger than us, Uganda is bigger than everybody. Uganda nsi yaffe, tulina okusooka okuba nti twagala ensi yaffe then tukole ebirala. Tetukola nsobi mu nsi yaffe kubanga ensi yaffe tetwagala kuba nti tukugikoleramu mmesi, tulina okuba nti tukula mpola mpola. Nabe Kizza Besigye ng'agamba nti obaolyawo abasajja bano bagala kweyimirira zuyiza basobole okuba nti balemeza oil. Ekitegeeza nti omusajja ono Besigye maybe yabadde ayagala oil oba ye okujja mu buyinza ayagala ye kujja atwale oil w'eggwanga nga tafidde ku ggwanga. So nolwekyo your point yabadde so important, yabadde key point by the way ku mawulire ge nalabyeko. Omusajja oyo ng'ayogera agambye nti gavumenti ya Museveni agirwanyisa obutaba oil
that means nti their focus is on oil so si kukolera bannayuganda. So abakulembeze mugenda okuba nti mubalonda musooke mumanye ebigendererwa byabwe lwaki mubalonze na lwaki olowooza nti ye mutuufu okuba nti alondebwa. Nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli, muvubuka beereramu muvuka muno naye ate n'abakadde babanga basobodde okuba nti bebeeramu nabo bebeeramu, naye ng'ate omuvuka olina okubeera mukyaliwo nawe nomubeeramu mpolampola kulo. Nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli, Peter Ntambi, Jimson, Namano, Rich Boy, Maxudi Junior. Webula kubanti otambula naffe, webula kubanti otwagala, webula kubanti subscribing, webula kubanti otunonyako, webula kubanti ever tulina nitukutusaka getabo. Twegweko mu next episode. Bloody wange. Until next time.